Muri dafani chayo gedde. Ayagala group leader omu awala tayagala ayagala kwogera na group leader. Muna mukakane basidi. Mukitegedde. Mukakane. I'm told there are two parties here on this land. I need only leaders from both sides. They are the ones I will talk with. Should anyone step here again unlawfully with dangerous weapons, you will get issues. You realize no policeman has come here ever since this wrangle has been on. Yes. We have come here because people are what? Are we together? Yes. So at 8, your leaders will be where? Police. No activity should take place. Okay. As of now. For your own security. And for their own. Because when you crash, insecurity comes in. It ceases to be a land matter when both parties are armed. Tumeelewana? Let's take it this one. Mubbi wa ttaka ono mubbi wa ttaka talina wooki wano yika 10 oli kuyika 10 oli otobubbi nyenze ibula oyina kikigo obubbi obukale toyina kyogenda kujjawo toyina naye tomala biseera weyita mubbi wa ttaka naye akakugenda kuyuzaako akanyamako eki nedda wetuli tutuno tuli baluganda ekintu bakikuze mu banka Pete ebiwandiiko byo neeyiki emyaka tumaze ikimanyi era fe tugenze laki naliwa mwami Njuki Kasozi namuwa emitwalo 6 ye namala ebbanga najja mama lyafuna emitwalo 6 okujja baagana okumuwa ekyapa kati wano wetuyimiriddewo batabanye ba Dada Ntambawa n'abazzukulu ffe tuli wano ffekka fwe twazze nga tuzze waffe tetuzze mu bubbi ono ye mugwanya nze alisijiga kamangu ulidde nze fwe tuli ku ttaka lyaffe tubasaba ebiwandiiko baleeta jo balese ffeke luli baleeta ffeke ne tubikwata yagenda wamusira jeno mbuye musika simanye wambawa mu kitundu nafuna omwoyo ogwagala saakifunirawo olubereberye kubanga baŋŋamba nti Kasozi alisinga mu banka naye okuva lunakakasa nti ddala lyali lya banka siryali lya muntu yenna nawalizibwa okwekwatakwata ngamba abaana bagende balabe ebintu ebyo bwe bigenda bagenda bakomawo kyamazima litundibwa n'enkiiko zajja ku kyalo ng'ababanka bazze bategeeza esakula n'ebipande ne bitimbibwa nti ettaka litundibwa paka lwe nagamba mutabani omukulu awombe omutwe okugoba ebintu by'ettaka eryo. What was they talking that nice? Where are they going again?